Mu Desemba omwaka oguwedde, Sadiq Kyasiima w'emyaka 19 yali ku makubo ge ku ssaawa nga 2 ng'agenda mu paaka ya Kafumbe Mukasa asobole okufuna takisi ezimuzza ewaabwe Kawoko mu disitulikiti y'e Wakiso. Ono wakati mu bantu abangi abali batambula, omuvubuka yamusongamu nga bw'abadde asala abantu ensawo. Naye yali muyagayaga ng'alina empingo n'ankoona ku kibegabega. N'ensooka nempula nga tamuwulidde, addamu n'ankoona ogwokubiri. N'enkyuka mulabe. Okukyuka n'aŋŋamba, mulenzi konze wange oli mubbi. Konze ndi mubbi nti nkubbi eki? N'aŋŋamba no, obbi omukazi wuli agenda. Konze muyite. Yagezaako okwewozaako nga bw'atali mubbi n'okwerwanako omuvubuka mute naye ng'amala bya mu bulago. N'asinza amaanyi kuba ali munene ng'alina amaanyi n'anyambuse ng'owesiza ku kikubo ekyambuka nga ku bus park n'agala anyambuse waggulu. Kati nasangira abavubuka baali bawera. Sooka bansindika ku sseera kubamu ebikonde nga bakunzija kubayite mu ngalo. Nenjiremera. Kati mu kugiremera omuvubuka yankwata n'aŋŋamba ono tugenda musobola tumutwale butwaze eri. N'ankwata n'ankunguza nga atwala ku police room ka police post yako. Wabula ebyembi ono ku poliisi yali asuubira okumutaasa naye abasirikale bamwefulira era nga ne wallet gye yali yeeremye okubawa ensimbi ezalimu zonna bazimutwalako. N'agamba, afande ono mubbi. N'aŋŋamba ama afande ono alimba ono simu n'ankuba oli mugongo n'aka kirimba kibbi. Afande n'aŋŋamba jjamu ssatu ositame wansi nga afande sigenda kujjamu ssaati olw'ensonga tumanyi kibaddewo ate era siri mubbi ono omusajja agala bagazi kunziba ye mubbi. Afande n'aŋŋamba owakana ki? Weekaliisa ki? Sadiq yasobola okusoma erinnya ly'omusirikale yali ku police post eno era otegeezezza nti ono ye Oliem. Kyokka nga betuuse ku police post ya Blue Room tusanze ono bamukyusa nga tukitegedde nti yatwalibwa ku police post nga tukitegeddeko nti yatwalibwa ku poliisi y'e Wakiso nga Katijja akolera emirimu. N'akwata wallet yange ngamba sasula ove wano kwe statement ove wano. Konze statement yaki? Statement kingenda okukola. N'agala obbi mwavu yange agayagala ssente nenkwata omutwalo gumu n'engumuwa. Ngamba kiki kyompa si ssente. Kola by'okola nga njagala okola eki? Ale nga tozimpeera waggulu zimpeere wansi. Nemugamba nnongera zikola waggulu n'agamba omusiga n'omusimu yali mukomera n'aŋŋamba kola kye bagamba mwenzi bagala okuva wano. Sagala kolaga maanyi mangi nenkwata ssente emitwalo 3 nenzimuwa. Nemugamba paaka 10,000 za transport n'agaana. Ngatambula nti okuva wano nga sina transport. N'agamba gwamanyi. Emboozi ya Sadiq toyinza kugiwakanya olw'ensonga nti n'Olwaleero waliwo omuvubuka akwatiddwa n'empingu ssaako n'engatto z'abasirikale ng'ono abadde aliko wa bodaboda gwe yeekalizaamu ng'ayagala kumuggyako ssente era abadde amutiisatiisizza okumusibako empingu amwongereyo ku poliisi singa badde tamuwadde ssente. Jona yalina omwana gwe yakubye ekigo wano ng'amukwata ng'amugoba ng'alinga ali mu operation ekwata piki. Nawadde n'omusirikale ku piki nga omuvuga ne twebuuza ono agoba piki akola ngaani. Kati era ku makya nze mwennyini mbadde mpitawo n'ankwata. Ne mubuuza ssebo gwankwata okola ngaani. Ekifo ky'okujjayo bimwogerako nga bwe tugenda wali ku poliisi. Ne mubuuza gwantwala ku poliisi gwani. Wabula ono gwakuta mukaliddemu era nayimbibwako banne ne bamutwala ku poliisi post ya Kafumbe Mukasa ng'eno gyategeereza nti empingu zaamwebwa omusirikale akulira poliisi y'e Nabisalo era nga yamuwa n'olukusa okukwasisa amateeka. Who gave you the handcuffs? My boss. Which boss of yours? Huh? Ossi. Which Ossi? Ossi Odalawo. Ossi Odalawo. Of where? Nabisalo. So he's the one who gave you the handcuffs? Yes. To do what? Handcuffs for what? Security. Security? Yes. But did he tell you that you impound motorcycles? Yakugambye nti okwata amapikipiki. Yamuwa handcuffs z'akozesa n'amuwa n'engatto z'akozesa eza poliisi. Kiba kitegeeza nti ye ono crime preventer ate okuba nga alina ripooti gy'awa mukama we oluvannyuma lwa kukola. Abavuzi ba pikipiki balumiriza nti abantu bangi abalinga ono babaliisa akakanja ne bawambako pikipiki zaabwe. Kyokka nga ne ku poliisi gye bandiddukidde okwekubira enduulo abasirikale tebabayamba olw'ensonga nti nabo babeera mu lukwe. Yava buvyeri n'akwata oba ali mu kifo ki yetafaayo ye waba wavudde. Julius Luyima adumira poliisi y'ebidduka ku CPS akasiza okwemulugunya kw'abavuzi ba bodaboda bano. Abantu abalaba enibika mirimu gyaffe boyinza okuyita ba crime preventers nga babeera kumpi ne gye tukolera oba ne babeerako distance
ate babeera kumpi ne police post ne bakwata amapiki ago bamala gakwata ayina ssente n'abawa ssente ne beeyongerayo. Amyuka omugizi wa poliisi mu ggwanga Patrick Onyango tumubuuziza obanga aba crime prevent baweebwa empingo ng'ono agamba nti kino kimenya amateeka. Gwenga crime preventer tusobola okukola ki okubeera n'empingo kubanga eyo teri mu mateeka. Oyo officer yeena awa crime preventer pingo abeera amenya mateeka ate amanyi ensobi ye tujja muvunana. Okusinziira ku Sadiiki, abavubuka bamukwata mu Desemba omwaka oguwedde baali bayaaye. Kyokka ne balaga nti bakwatagana n'abasirikale ba poliisi. Nga wano wetuvudde okubuuza amyuka omwogezi wa poliisi obanga ekibinja ky'abamenyi b'amateeka ekikulemberwa Sobi bakiwa emirimu okubayambako, kyokka ono n'abeegaana. Ffe tukwasisa amateeka. Tetusobola kusanga oli yamenya amateeka nga ye mumenyi w'amateeka ne tumuleeta nti akole naffe oba atuyambe. Ejja kuba anti tusobyemuko. Patrick Mukasa, NTV, akawungezi.